Ali ya beri najja nakozesa omwana wange ngali ne ku buliri. Mbasabira Mungu abawa abaana nabo bawulira obulumi bw'emputamu. Uganda bwetuuse twetaaga kati okutunulira buli kimu ewatali yadde munnange okutemya. Twetaaga okutunulira buli kimu ewatali yadde okutemya kubanga kati buli muntu anoonya kimuyisaawo. Gibuvuddeko ensonga za Hajati Zuura, Haji Ali ne muwala waabwe Nisha, kooti bwetyo yawa Haji bail. Era okusinziira ku sayidi eya Hajati Zuura kirabika kino tekyabatambulira bulungi oba tebakyagala kyekyabavugira bulungi mu matu gaabwe. Era nga ffenna ng'abatunuulizi nga tugamba nti owange tetujja gamba nti Haji teyakozesa Nisha. Tetujja kugamba nti ndo tusale ife tugambe bugambi nedda. Naye ate circumstances zezigenda tubeera nga zitukakasa kati ffe ng'abatunuulizi tulaba Tony abantu mwe boogerera n'ebiki ebigenda mu maaso n'okupapirira okuliwo. Hajati Zuura akatambi ako kamaze ne kafuluma, emboozi eno badde sikyagiwa budde. Naye okusinziira ku Tony mwe yabadde ayogerera era ng'ekibuuzo bulimu kye yeebuuza lwaki Hajati akomyewo mu mawulire kubanga ebintu biri mu kkooti, obujulizi bwonna bwe yawaayo weebuli nga bwe bagamba, naye lwaki Hajati akomyewo mu mawulire. Naye katusooke tufune akatambi kano tukwawulire Hajati nga ayogera ng'era alinga kugamba anoonya sympathy mu bantu oba kale nze bwe nnyinza okukitwala kubanga already ebintu biri mu kkooti. Then oluvannyuma ate era nze mu ndabe yange nyongerezeeko nkunnyonnyole. Ali ya beri najja nakozesa omwana wange ngali ne ku buliri. Sudiki na teyawulira muto myaka 12 kati yakajiweza. Jukira tulina eddagala lye tumukuba erimufunyisa otulo erimwebasa. Aba yeebase ye. Shamima mwana nangamba bundi ogwokubiri yamusanga ku kitanda kyani kya Sudiki. Namukozesa kati bwe twasenguka taliwo ali Sudani kuba yaleka nene ennyumba nga sinagisereke ya waggulu nga teriiko tuli mu nnyumba ya wansi yalwayo yamalayo ebbanga eriwerako natusanga nga tuli eno. Omulundi ogusembayo yamusanga mu katanda waggulu eno waggulu ng'Orohanati yajja. Mu kisengero omwo musulamu abaana bameka? Baana basulamu 5. Mulimu Hanati olaze, mulimu Nisha, Sudiki Neshima ne Sudiki n'ono omulala ow'emyaka 9 first born waffe nze naye. Kyokka nno n'abanjogerera abamu balina banoonya n'abaana bakyababuze. Bakyanoonya abaana bababuze. Mbasabira Mungu abawa abaana nabo bawulira obulumi bw'emputamu. Saagala bafenga bagumba. Saagala bafenga tebazadde. Karo oyo yayita Shamira. Yakyuka simanyi Shamira yakyuka bukyusi. Mungu nsaba kuwa omwana. Jamila gy'oli oli mulamu wange. Naawe nsaba Mungu akuwa omwana. Munoonyeza abaana mu duniya. Abaana babuze naye nsaba Mungu ababawe. Mutegeere ekintu ekizito wange omwana. Natunuulira okusigaza omusajja. N'ekitiibwa n'omwana wange nennondako kimu. N'osigaza omwana? Sigaza omwana wange. Omwana kyekyobugagga ekisembayo.
Shamimu nina obulumi. Nekijja kuggwa. Kino ekyo kyakuggwa obadde Tekikwatako bataata. kasita obagambye era tugenda fuula tukatambuza paka gye kikayina Shamimu, kugenda. it is too much. Ngenza okuvaayo nga kiyitiridde. Gavumenti ekoleko kyekola kuba olina muntu waabwe. Abaana batyoboolwa nze nabakyawa. Shamimu, kibiina si kyakirimu. Obeera ggwe. Toyinza kisigalamu. Ekintu ky'enkumbi kino kyali kituufu abo abantu beeyogerera bigambo byabwe. Kyenkumbi nakiwulira honorable yakyogera ne honorable si Muganda. Ate njagala abantu bamusonyiwa. Nange namusonyiwa. Si Muganda. Ye ekyo bwatu bwe yali alina kyogera kuba si Muganda. Naye nga essuuka y'omwana Wagamba ssuuka. kitegeera oba ekiteeteeyi kye yalimu. Okitegeera teba nkumbi. Era nga bwe nkugambye nti bannayuganda ababuyabuya abatono bwe balowooza nkumbi. naye ye yakyogera. Gwe wali otegeeza ki? Wali omugamba ki yalyoka agamba enkumbi? Mbadde nga nayogera naye. Wamugamba kiteeteeyi? Nayogera naye. Kitegeere era amanyi kye nayogera naye. So obujulizi weebuli? Obujulizi bwafulumadde, obujulizi weebuli. Nze nagenda ogenda mu kooti oba ogenda, teri agenda mu kooti atalina bujulizi oba ono nayo ki? Ekisooka mu byonna okukaaba tekitegeeza nti nno obeera oyogera mazima. Ekyo njagala ffenna tukitegeere nti okukaaba tekitegeera nti obeera oyogera mazima. Naye ate era still nze nga Uganda At Large sibagamba nti ndi 100% sure nti Haji teyakozesa Nisha. Ekyo si kistatinga bwentyo. Possibility bweri kubanga muganda wange wane Uganda buli kimu kisoboka. Naye nga tukyatambulira ku kwewuunya lwaki Hajati Zuura afaayo nnyo okulaba ng'agenda mu mawulire ng'ate already yaddukira dda mu kooti ez'amateeka zimutaase. Ekyo nakyo nkyakyewuunyiza ddala. Kiki kyayagala okukakasa ensi? Kubanga nze kindabikiranga Hajati, kubanga okusinziira ku mboozi nga bwe mbadde nzigoberera ku mikutu emirala, nga Hajati yayagala nnyo okwengeejinga Haji mu lutalo olw'ebigambo. Olwo okulabula kwa kooti nga bwe kwali nti singa Haji agezaako okubaako embeera gy'ateekawo katugeze mu kusumbwa Hajati n'ebirala nti yandiddizibwayo emabega w'emitayimbwa, kubanga kiba kitegeeza aba afuuse wa bulabe eri Hajati Zuura ne famire ye. Kati kirabika abadde agezaako omwengeejinga akuma omuliro. Naye ndowooza kati amaziga gano nze gandabikiranga ag'obusungu nti alemereddwa okumutuusa bwe yandibadde amutuusa. Kooti esobole okubeera nga ewa ekiragiro oba asobole okubaako waatuuka okubeera nti ateekayo okwemulugunya kwe. Kubanga amaziga Hajati gaakaaba nga agamba nti nno wabaogera bonna tebalina baana mbu oyo gundi talina mwana, nsaba Mukama halla abawa omwana mutegeere obulumi bw'omwana. Oyo mwana aba yafa. Obulumi obwo bwayogereramu kitegeeza omwana oyo aba yabufaako Hajati okutuuka ku ekyo. Oba omwana oyo babeera bamukwata muto ddala, katugeze bamukako akaboozi nga muto ddala, nga bonoga nina ekyanda kyange kito kya myaka katugeze 8-10 bwe kityawo 11 12 omusajja akyebereseeko. Kati bwe bulumye Hajati mwayogerera. Naye Nisha okusinziira ku mboozi ze tubadde nazo, kubanga abantu bapikingayo interest mu story eno, nga tulaba Nisha already yali bamukolobola dda, era nga waliwo n'omuvubuka gwe balyako ssente gwe baali bakwatira ku Nisha. Kitegeeza Nisha already simbeerera, era nga Hajati akimanyi nti omwana ono abadde n'abasajja bakola ki baayagala. Kiba kitegeeza nti tooni gy'ayogereramu oba ennaku gy'ayogereramu
eyo gyayogereramu nsaba Mukama abawo mutegere obulumi bw'omwana. Awo ate aba takyasobola kubeera ng'awulira bulumi bwa mwana kutuuka ku ekyo, kubanga ono omwana yamufunako ne ssente, nti muvubuka oli bamusasuza ssente olw'okuba bamukwata ne Nisha. Mujjukira bulungi nnyo sitoori ezo ze mubadde mufuna ku mutimbagano. Nga bwe ntandise nga bagamba nti okukaaba tekitegeeza nti nno gw'oyogera mazima. Ebiseera ebisinga obungi abantu abalemereddwa okukakasa ensonga bakozesa nnyo amaziga okusobola okukakasa oba okuziba ebituli ebyo ebibalemye okubeera nga babiziba n'amazima. Naye era nga bwe nkugambye munnange, bino biri mu kkooti, era nze sijja kugamba nti Haji teyalya. Ate sijja kugamba nti Haji yalya, nedda, wabula tuli mu bujulizi, kubanga weewuunya Hajati agambye nti enkumbi abantu bakifuna bubi, yatwala suuka oba olugoye omwana lwe yalimu. Okay, kale katugambe nti ebyo Balamu bye yayita enkumbi, naye ate obwo bujulizi bw'amaanyi nnyo ate okutwalibwa minisita mugenzi kubatawuluza lwa byapa na birala, ate otwalayo ebintu ng'ebyo. Balamu si wa forensics, kitegeeza nti poliisi nupa yabiteeka dda mu kiveera n'abikwatako alina kubeera mu gloves. Hajati alina okuba nga yaripootinga dda, tetumanyi nti ebyo yabitereka ddi, lwaki yabitereka, byo tebyayozebwa. Ekyo nakyo kyebuuzibwa nti baali babitegeseewo nti abikozese babitwale kiki, ate lwaki biri eno wa minisita gye yali abitwala byali birina kubeera ku poliisi, ng'era babitadde mu kiveera bulungi nnyo for examination, okugyayo obujulizi kooti bweneekola ki, bwe banaasinziirako kubeera nga balumiriza Haji. Kakati ebintu ebyo byonna bwe tubigattagatta, nga bwe nkugambye nti bwe tulabanga omuntu akaaba n'akaaba neyeevulunga n'ogamba nti bambi obulumi, kubanga nze mbalabyeko abantu abakaaba n'akukwasa ennaku naye nga mu butuufu amaziga afeekinga mafeekinge.